Wunno aw'obujulizi agamba Jajja Ichuli teyafa baziika muntu mulala mbu Jajja Ichuli gyali banange kyewuunyisa ate nga kituufu ka vidiyo nkayina mu maaso awo ate ye bukyamaani atabukidde ayina sikiini nabyo mbiyina mu maaso awo balamu agambye munnaye waliwo omuntu eyaloga palaso mbu yamufuuyira emmindi kuba ye palaso amanyi nga ye muyimbi akyasinze empisa banange byonna mbiyina mu maaso awo shiba kalungi naye talubuzeemu nenga mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi bambi n'enkola yaffe mbasa video mugimpereka like yani saa mukwano gwe wina atandaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kyemba nteekayo. Haji Abdul Ngabo omulombi w'edduwa ono munnanga akola ku nsonga z'amaka counseling oyagala kugenda bweru oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi zo tezitambula mukwano enamba yewe eri awo ku screen. Haji Abdul Ngabo yagenda kubanga akuza akamwenyumwenyu ku matama munnange sigenda kuliisa yadde omulundi n'ogumu bwe ntyo nkutandise ne vice president w'abayimbi era nga si mulala ye mwana muwala Shiba Kalungi munnange olunaku olwaleero ye alabiseeko bw'ati era naye n'atutegeeza nti omulimu gw'omwamukwasa agukwata bukwako munnange eyo nga nkuggyeeyo bwenti nkuvuze butereevu wa Jajja Ichuli omanyi munnange ezo ensonga za Jajja Ichuli tezinnaba kuggwa omanyi bagamba kyolabye omu kikusama Wunno munnange mbadde mpitayita nga ntambula byange ate si bwe ngulidde ku kikanga bwakonze owaaye kansooke mbateereko kyendabye ate tweyongereyo mu maaso n'amawulire. Bwino kumeza nyingiddewo bannayuganda mwekubire mu ngalo nkiddemu bannayuganda mwekubire mu ngalo bambi omusajja gwe mwali mugamba nti yafa gwe bayita Yisima mmwe gwe muyita Ichuli bambi akyali mulamu wano mwagamba nti baamukuba amasasi nti simanyi ne bamutta Yisima tebamukubanga amasasi Yisima tebamuttanga Yisima eri yali diversion nkiddemu Yisima eri yali diversion kati abasiru bagenda kusiruwala bagambe batya nga twamuziika Yisima temumuziikanga mwaziika kintu kirala mpozzi nga banaamukuba bomu nange nakyewunyiza mpozzi nga banaamukuba bomu omusajja waali kalamba nkiddemu omusajja waali kalamba oba munaasala mbuzi oba munaasala nte oba munaasala biki bannaye lino ssanyu lyennyini omusajja waali kalamba buli kimu kigenda kuddamu kigguke nga bwe kirina okugguka akomyewo Yisima Ichuli part 2 akomyewo bwino ku mmeeza kyongereko Yisima Ichuli part 2 bwino ku mmeeza kigenda gwe mpozi bomu ye naamusaanyawo masasi awo munnange bwe tutuuse munnange ate ku sayidi za Jajja Ichuli munnange ennaku zino abantu bo bakwegendereza kyenyinza obbagamba kati ye ayogera era ye alaga akirinako n'obukakafu nti omuntu tebaakola ki tebaamuziika baziika mu muntu mulala naye nga bannange simayina kumanya oba eno ensi yo etutwala wa bannange simayina kumanya guno omwaka gwo gwongedde kwegamba gwo gutuvuze ebyago kwegamba gwo gutuvuze bye gwagala butereevu katweyongereyo ate mu nsonga za palaso bannange byati bya Jajja Ichuli nga tubyerekereza wefti ate katugende butereevu ku nsonga za palaso ne ayina sikiini ono ye munange omwami Balamu avuddeyo n'agamba nti kyaka munaye palaso waliwo omuntu eyamuloze munange yamufuuyidde emmindi kuba ye palaso ye muyimbi gwamanyi yakyasinza okubeera n'empisa palaso ye muntu omukwata mpola palaso kwegamba ye muntu wennyonnyo era amwagala kuba ayina empisa kamba teereko ka vidiyo namwe mbenga mubyerabirako bannange amaanyi ganzugeremu kubanga palaso omwagala manyi omusajja omukakamu ennyo ennyo mu bamayanja simanyi kyamutuseeko webanga oli yamusindikidde emmindi nti genda ogiteeke ku palaso yakoze bubi ayina sikiini mwana muto alina talent he can be a champion mu nnyimba ze entono zendabye is a champion and ate asikiriza aba youth abageto okukola awamu okulaba nti owageto yerina omulimu amayirungi asobola okuyimba n'afuna obukadde obubiri so ayina sikiini jjajja w'abaana bangi kati ye taata waabo abaana Bobi Wine byasuulawo ye taata waabo bukyamani batatuukirira so si muntu mubi alabirira abarasta alabirira abageto so omuntu wa geto mulungi ne palaso mulungi so sagala buyaaye sagala bakole buyaaye nawulidde bubi nnyo okulaba nti nga tulina launch mu nnaku ntono nnyo okutuuka wiiki ejja okuba nti ate essaawa zino nfu ky'okutegeka launch tuli mu ntalo z'abayimbi era nja kubasaba buli omu asabe munekisonyiwo ate n'abakoze ebibi abalese ebiso abalese amacupa abo balina kukwatibwa
Maasawo nina ka video ka Buchaman ate ye ng'atabukidde bubi nnyonnyo Alien Skin naye nga sinaba kubanga nkakutuusa kate kansooke nkumalirize Balamu ng'ayogera ku Palaso era ye munnaye awera nkolokooto eri ttiimu Alien Skin era agambye buli muntu yenna eyavaayo n'akwata ebisi n'akwata ebintu ebiteetaagisa nga batiisatiisa Palaso abaatimbula ebifaananyi nti asaba munnaye poliisi ekole ogwayo ate basobole okuba nga abantu abo bakola ki nga bakwatibwa mbu kuba baatwalira amateeka mu ngalo banaye ate kankolekeze Buchaman naye musobole okuba nga mwerabirako. Alien Skin yatulabisiza awo yabadde naye amukubirawo sinapu yadde amukubirawo naye apakati komanda omulamba afuluma atya nga ali yekka bonna abali ku security ya Alien Skin balina okugobebwa n'okusibwa n'okukubwa entandaalo otambule ne bayuti babiri nga gwe omuntu gwe kennyini Alien Skin olina okuba nga oyimirira walina okukasukayo jabwemu tugamba nti this bad man from Kamwocha era weekamwocha byaffe mwabirabanga byalinga byalaali bekulazo leeza namukubyawo ne yeebaka namutekale muki ne mu ambulance ne bamutwala temwabiraba ne bakuba sirapu esooka ne bakuba sirapu eyokubiri ngero otuna ng'oli ghetto youth awandibaddewo akalambo bamu ne yeebakamu 30 seconds ate balina okujja ne batwebuzaako ffe ba warlord bannannyini ntalo kyogamba abantu kyoli nti atatya denja tojitya abali ku ttaano ya Alien Skin wonna balina ogivaako namu training ebikonde ayina funa mulala walina okasuka jabu fire base kati yabadde agendera kuki bali bakuba ambulance yandi munonya weruwafu. You have to respect me. Yes. You have to respect me. Naye kati ddala omuntu ng'akuba akusaba respect gwe tosobola kumugamba sijja gikuwa. Ebiseera ebisinga bwembawo nenjogera mugamba nti Prince oluusi asaliriza naye ffenna tutunule twogere mazima nga amazima kye bayita bitter truth oyo bamuyita Alien muyimbi kingogyeko Bobby ayingira ekibuga nekishankalana muŋŋambe laba traffic eri ku bunkenke poliisi eri ku bunkenke oyo omuyayi yali gwe temuddamu geraageranya Alien kusimanya bino osimanya Palaso osimanya Gravity temutubwira nammwe laba ekyo kye bayita amaanyi g'abantu geto giraba edduka laba omulenzi laba Feva gwe abantegera muntegedde. Mulaba omuvubuka eyakoze aka audio aka video ng'agamba nti Jajja Ichuli mwabibuukidde ne mubitambuza mwabibuukidde era ne mumwebaza ne mumugamba aveeyo amwogere mmwe mbabulire yamutuma olaba nga abimya amazzi tebanaba byogerako bagenda kujja beefuula abamunoonya oyo omuvubuka ekintu kye yabadde ayambadde ne face gye yaleeseewo identity ye omuntu amumanyi olwaliro bwe nyambala masiki nendekawo akakantu ke yaleeseewo n'eddoboozi lyange lyennyini nendyogera mwena ku internet abamanyi musobola okugamba nti oyo ASP omuntu senga yabadde ali genuine yabadde alina okukyusa eddoboozi ate nga yeekapise nga talina identity yonna oyo abamumanyi abaakula naye basobola okugamba nti oyo ASP asiimuwiri okimanyi ekyo kakati bagenda kwefuula abamunoonya bamukwate anti mwenna mwagala okumanya eyamusindika ye Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu ye yamusindika nkomyawo kansirike anti gwe mulinda naye mwe state mugimanyi mumanyi gavumenti kyeki mumanyi emizannyo gya gavumenti omuntu nga yakusindika otta omuntu n'omutta nga ddiimu bw'aba wakusasula akusasula kubanga amanyi ojja byogera bw'atakusasula kyasobola okukukola kukugjawo mangu nawe ne bakutta nabagamba omusajja eyatta mando mu nnaku 2 yali amaze okufa eyakuba mando amasasi mu nnaku 2 yali amaze okufa yali avuga pikipiki emmotoka n'emufuluma emabega n'emutomera n'afa bamulondoola ne bamutta yafa accident ya motoka weewaawo mu mukama waffe Yesu njogera ne unity yennyini eyagende wa mando eyakuba mando amasasi yali komanda bali bamuyita mafundo nga wa SFC first battalion Gundi first commando unit bamutomera ne bamutta
bw'aba taakusasule bw'omaliriza mission akugjawo ate naawe bw'atakusasula nga mission ewedde omunoonya kumugjawo si kujja ekyo babalimba bagenda mukwata ajja agambe nti abantu babaali mu Nuupu Kyagulanyi Ssentamu ye eryantuma mission aborted mubuukira ebintu ne mubijja wamma jangu oyogere kali onsomiro wamma mwogere ajja mwogera mujja kudduka ajja abantu abatayichuli temwetaaga nabababuulira abantu abatayichuli nabababuulira baava Katabi mu barracks baavuga emmotoka Hilux ne bajjanga ne gavumenti ekimanyi gwezza akatambye emabega ebyokwerinda by'ennaku ezo by'olunaku olwo byali bitya okuviira ddala e Busega okukwata Northern bypass oluguudo olwo lwonna buli wamu wali heavily protected ddayo emabega ozza akatambi olabe kiki ekyali ku luguudo olwo eyo yali inside mission kati bagezaako balimba yagambye omuntu eyantuma bakikujjako bakusiimula obwongo nti yali muntu eri yali gavumenti weewaawo baava Katabi mu barracks e Katabi n'amanya gaabwe nagababuulira kiki ekirala kyomukyayagala tebabalimba ogwo oguvuuka bagenda gukwata enkya bagulete nga bakulaga mbuno bagukubye emiggo gugambe bannange mbabuulire Abakyala n'abaami kambanjulire Haji Abdul Ngabo omulombi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka okuzaala kuganye visa zikyaganye oyagala kufuna butuuze bweru mirimu gyo tegitambula mukwano no ye Haji Abdul Ngabo yazze okuba ate ng'atuuza akamwenyumwenyu ku matama era nga gwe wenna mwetaaze oba ayagala okumanya ebisingawo osobola omukubira ku nnamba ye y'essimu eri awo ku screen agenda kuba nga abazza akamwenyumwenyu ku matama.